Mugamba mutya mumwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku lwa leero nyagadde twogere ku nsonga ya social media njagala twogere ku nsonga eyo eya social media nga mugikozesa okukola ebyo ebitali birungi. Ebiseera ebisinga social media teyandibadde mbi, naddala Facebook teyandibadde mbi, naye bano abagikolerako ebibi bebagifuula embi. Ekyo kyo nkibabuulira, funye message nyingi naye nga zonna ezisinga zeevuma abasajja ba social media. Bonna basinga bayaaye, baagala ssente ku bakyala, babaagalako ssente, abalala baagala kubalaba enkula gye baakulamu, amwagalako lumu n'adduka, abalala babbi nga bagala kubba nga bagala kubba bakyala, bagala kubabbako obusente bwabwe. Ate nno kino eky'obubbi tekiri mu Uganda wokka, n'abo abali ebweru wa Uganda nabo babbi. Okusookera ddala kyenjagala okusooka okubabuulira mu abakyala, abaana abawala, bw'ofuna omusajja n'akwanira ku social media, ku Facebook, fuba okulaba ng'omusajja oyo tomwewa wenna. Seba lwaki weewa omusajja oyo gw'otamanyi azze obuzi n'akwanira ku social media? Lwaki omwemalirayo wenna n'otuuka n'okumuweereza ebifaananyi byo naddala ebyo eby'omunda, n'otuuka omuweerezaako paati zo? Ekyo nno bannange si kirungi. Omusajja wakwanira ku social media, omusajja tomutwala serious oyo abeera akwaniddeko. Ebiseera ebisinga bayaaye, baba baagala bakwabula, baagala kubabbako obusente bwammwe. Ebiseera ebisinga tebaba batuufu. Ekyo olina okiraba, olina okusooka okumwetegereza nnyo, olina okumuwa ekigezo ekizibu ennyo. Ekyo nkikubuulira kuba abasajja abali okwo, abasajja babakwanira okwo ku social media baagala nnyo, babasaba nnyo paati zammwe, ebitundu byammwe, nti nkubira kino ekifaananyi okimpereze nkulabeko, nkubira kino bwekyakula, nkubira kino okimpereze nkirabeko. Ekyo nno bannange kya bulabe okuweereza abasajja ebifaananyi byammwe, mu abaana abawala ndi ku mmwe. N'oweereza omusajja ekifaananyi kyo ekyo ky'omanyi n'okimuweereza, kibi nnyo. N'oweereza omusajja nga we wakula, abamu mubaweereza nga mwenna neweekuba wenna ng'oli bwerere n'omuweereza, abalala muweerezaako paati zimu na zimu ne mulaga abasajja abakwanidde ku social media, ne mubalaga nga we mwakula, ne mubaweereza ebifaananyi byammwe, ne batandika opostinga, ne batandika tobiteeka ku social media, ne babitambuza mu gurupu za WhatsApp. Ekyo nno bannange kya bulabe, kibi nnyo okuweereza omusajja ekifaananyi kyo, naddala omusajja oyo mu butuufu nga si taata wa mwana wo. Nze nsuubira gwe n'omwana omuwala, omuntu gwe wandiraze ekifaananyi ekyo yandibadde omuntu omu. Omusajja oyo ng'amaze okukuzaalamu, ng'afuuse taata w'abaana bo, omusajja oyo wakuzaalamu abaana 2 3, oyo n'owoomulaga ekifaananyi kyo nga kikusabye, amanya agenda kuswaza maama w'abaana be. Okitegeera, tasobola kusindika kifaananyi kyo mu gurupusi, tasobola kusindika kifaananyi kyo ng'oli bwereere mu gurupu, tekisoboka. Naye muddira abasajja abeera yakakukwana, akukwanidde ku social media, tomumanyi, tomanyi gy'abeera, tomanyi waabwe, tomanyi oba ali atya, ye n'akufumbafumba, n'akugamba ebigambo, n'akuyiiya, n'atuuka n'okusaba ebifaananyi byo n'obimuweereza ng'oli bwereere. N'atandika obitambuza mu gurupu za WhatsApp ezo. Obeera awo ng'oli mu gurupu ezimu n'olaba ebifaananyi by'abaana abawala, n'olaba ebifaananyi n'ogaba bannange bano baate yabadde ku kyo okweyambulira omusajja n'amuweereza ekifaananyi, n'olaba n'omuntu gwe wali olabyeko ng'omumanyi mu feesi naye nga bamutadde mu gurupu, ekifaananyi kitambula. Ekyo nno bannange si kirungi. Ekyo mulina okukikomya abaana abawala, mulekerawo okusindikira abasajja ebifaananyi byammwe nga muli bwereere. Temusindika bitundu byammwe kubisindikira abasajja. Abasajja babaswaza. Ekirala, mukimanyi bulungi nnyo omuntu abeera ayagala okukola ekibi, abeera ayagala okuloga, okukola ki, just ekifaananyi ekyo asobola okukikozesa okuloga oba okukolako ekintu ekibi. Bulungi nnyo ekifaananyi ekyo, kuba abantu abaloga ye aba yeetaaga kifaananyi kyo
asobola kwetaaga akawuzi akawa ku lugoye lwo. Ekikulu kya byonna ekifaananyi kintu kikulu nnyo ekifaananyi ekyo. Kati n'olwekyo mulekeraawo okusindikira abasajja abo ababakwanira ku social media ne mubasindikira ebifaananyi byammwe nga muli bwereere. Kibi nnyo nnyo emirundi gyonna, era gwe abadde akikola nkusaba okikomye toddamu kukikola kuba si kirungi. Omuntu ono gw'osindikira ekifaananyi ekyo ye tayagala kumanya oba okitegeera bulungi. Kati n'olwekyo kye nkusaba toddamu ekyo ekyokusindika ekifaananyi kikomye kuba ojja kufuna ebizibu bingi, bajja kuloga. Kwegamba mulabe ng'osiraana buli kaseera, kumbe gwe weesiraanya osindikira omuntu gw'otamanyi kifaananyi ajja kitwala mu ssabo akuloge oba akkola ekyayagala okukola. Okitegeera kwegamba osiraanira awo naye ng'ekifaananyi kyo gwe wakimusindikira. Nakino mwakyogeddeko nnyo nti abasajja bababbye nnyo ababakwanira ku social media, bababba obusente bwammwe. Omwola ssente n'agano zikuddiza. Kyenkubuuza gwe omwana omuwala, lwaki weemalamu omuntu akwanya obukwanyi atali taata wa mwana wo? Lwaki obeera omuwola ssente ezo? Omuntu just akwanidde ku social media n'akulimbalimba. Kuba abantu abo kye nalabye abasinga bakikozesa, asobola okukubira essimu, asobola okusindikira message n'akunnyonnyola, n'akubeera bubi, n'akaaba, n'alaga ennaku. Abamu babika n'abantu baabwe n'agamba nfiiriddwa, mbadde nkusaba omperezeyo emitwalo 10, sirina ssente za kutwala muntu ono mu kyalo, tufiiriddwa. Abamu babika ne bamaama baabwe ti nfiiriddwa maama wange, mperezayo ssente bambi bwe ziti, nnyamba nja zikuddiza. Ebiseera ebisinga abavubuka babeera balimba, bo bakozesa akakisa ako okulaba ng'akunyigiriza, okwatibwa ennaku osobole okumuweereza ssente ezo. Akulimba nti nja zikuddiza, naye olutuuka mu maaso adduka buddusi, otandika omusindikira message nga takuddamu. Abamu batuuka essaawa n'atandika n'okubulookinga nga tokyasobola mufuna ku mikutu gyonna. Kati n'olwekyo kye mulina okumanya, omusajja waba akukwanidde ku social media, oyo omusajja mutwale nti musajja muyaaye, tomwesiga. Toyina ky'olina musindikira kyonna. Newakulimba atya ti mpereza ssente, kimanya biki tozimusindikira. Gwe omukyala si gwe oteekeddwa okuwa omusajja ssente, omusajja yalina okuwa ggwe ssente. Naye ate gwe omukazi n'owa omusajja ssente, olwokuba ali naddala mu abaana abali ku byeyo. Omusajja wajja n'akusaba ssente, ssente tozimuwa zireke. Omusajja yateekeddwa okuwa ssente. Ekyo nkikubulira ggwe omwana omuwala, naddala ggwe yagenda ku kyeyo okweyiya. Fuba okulaba ng'okuuma akasente ko, n'agamba akasente kakuume, tokata tokafulumya. Sooka omale okulowoozaamu ennaku gy'obeeramu ng'okola emirimu egyo. Okitegeera otunuuliremu n'onaakusaba ssente, ali mu mirembe ki? Kiki ekimulemesezza okufuna ssente z'akusaba? Okitegeera? Kuba omusajja watuukira okusaba ssente ate n'ofundako nti taata w'abaana bo. Naye bano abakwana obukwanyi, teri musajja kyagenda kulimba, kyagenda kuwa omusajja oyo akwanidde ku Facebook. Ekyo nkikubuulira. Omusajja wajja nakwanira ku Facebook, muleke mugende mu maaso, mumaleko emyaka 2 nga mwogera, ate ng'omusaba ebyo byateekeddwa okuwa nga ggwe omukyala. Okitegeera? Osobola omugamba nti munnange, mbadde njagala onsindikire ku ssimu eno emitwalo 10. Olaba oba anaakikola. Omugambe munnange, eyo mu kyalo waliyo obuzibu bwenfunye, mbadde nsaba onsindikireyo emitwalo 2. Olaba oba anaakikola. Ekyo nkikubuulira ggwe omwana omuwala ali ku kyeyo. Kuba bino mmwe musinga obbiwuliriza ate era bisinga kutuuka ku mmwe. Social media eyo si nnungi. Abasajja babakwanirako mulina okubagobera ddala. Tomugoba direct, just omugambe ebyo ebizibu ebigenda omugoba. Mugambe nti mperereza maama wange emitwalo 2, ali mu kyalo ennamba yiyo, alina obuzibu bwaliko. Olaba oba anaakikola. Agenda kudduka buddusi misinde. Abo abasinga baagala kubabbako ssente, baagala kubalabanga oyo mwakula, baagala abayagala kwebakako bwebasa, amala adduke. Talina kiri awo kyagenda kwongerako. Ekyo nkikubuulira. Ekyo nkibabuuliramu abaana abawala. Kyenkusaba, beera eyo gy'oli ku kyeyo,
kola womala okukola komawo ogenda kufuna omusajja omutuufu ogenda kufuna omusajja gw'ogenda okufuna nga mutuufu omwetegereze bulungi nnyo omutwale ewammwe naye akutwala ewaabwe kwegamba mubeere mu bufumbo obutuufu nga buli omu amanyi munne face ku face naye si bino ebyokwekwanira ku social media bibi nnyo 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 ekyo kibabuulira abaana abawala kuba nze nafunye message comment nga ziraga nti buli gwe bakwanira ku social media talina kalungi kafunyeemu abamu bagamba babafera abalala bababba ssente abalala yanneewolako ssente n'agano zinziriza abalala yali muyaaye yanneebakako olwamala okunneebakako n'abulira ddala okuba ku ssimu ze katakwata ambuzaabuza annimbalimba okitegeera gyegyo emikwano gwegwo omukwano gwa social media si bangu ye wamanya nti ono omwana ali kasalaba kasamanya nti ono omuwala ali Oman oba ali Saudi Arabia oba ali Dubai agamba kiwedde atandika kubulira bigambo biwoomerera ebigambo ebirungi byabeera akubuulira byokka byokka takulagaamu nnaku yonna takubulira bigambo bikuzimba wabula ebyo eby'omukwano byokka byabeera akubuulira n'akudda okulimbalimba kati eno gy'asembera akakkanya atandise okusaba obusente bwo so nga ate abeera azze okukukwana alina okusanyula ekitegeeza wo omugamba nti munnange badde nsaba ongulireyo ekintu bwe kino bwe kiti kya $7,000 ekimpeerereza omuntu bw'ati alina okigula ate oba akwagala okitegeera wabula si kusaba gwe ssente gwe olina okusaba omusajja ono ssente ekintu ekyo abakyala njagala mukiwulire bulungi naddala mu abali ku byeyo omusajja wajja nakwana ku social media ekyo nkikubuulira si ye tateekeddwa kusaba ssente wabula gwe omukyala gwe olina okusaba omusajja ono ssente olina omusaba ebirabo ebyo by'alina okuwa asobole okukusanyula obulungi oba tasobola bikugulira ebyo ebirabo oyo mute abeera muyaaye aba agenda kukumalira biseera kulaga nti akwagala nnyo kumbe muyaaye ayagala kukunyaga busente bwo ayagala kukulaba nga we wakula kwegamba taba na makulu gonna so omusajja yandibadde omutuufu alina okuyamba ku bintu dakiika emu mpeereza ku kifaananyi kandabe nga we wakula kandabe kino kandabe kiri ebyo tolina kubikkiriza temuddamu kusindikira basajja bifaananyi byammwe kibi nnyo 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 bajja kubaloga ekyo nkikubuulira bajja basiraanya ebifaananyi ebyo byemusindika ebyo nga muli bwereere kibi nnyo nnyo emirundi gyonna ekyo nkibabuulidde kuba nze mbabuulira ekintu eky'amazima ekigenda obbayamba obulamu bwammwe ebbanga lyonna ekyo nkibabuulira social media eno si nnungi kumala geesiga muntu mubiwulidde abaana babatemudde abaana babakoze ebibi nga jasi bamukwanira ku social media okukakkana n'afuna obuzibu ne bamuwamba naye nga byava ku social media ne bawamba omwana omuwala n'abula agenda okudda nga bamusse ebyo bisibuka ku social media abantu abasinga social media eyo nnungi nnyo 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 kuba osobola okutundirako ebintu byo bulungi nnyo osobola okukolerako bizinesi n'ofuna bakasitoma bulungi nnyo nnyo eriko ssente okolerako bulungi nnyo ssente naye kuliko bano abwe mulina okwegendereza abo ababbi abayaaye abafere kino kyenkubulira njagala okimanye gwe omwana omuwala njagala okimanye buli muntu yenna gw'otunuulira bw'oti kimanye nti oyo aba ayagala kweyiya kuggyako ssente talina kyera kyakwetaaza ekyo nkikubuulira buli gw'otunuulira bw'oti kuba sooka olowoozeemu naawe wava e Uganda bw'omu bw'oti n'ogenda oyiye ssente ezo ate lwaki obeera ozizannyiramu okutuuka ogamba mbu kampola ono mpolooli musindika agende yeewole mu bbanka kuba gwe toli bbanka tokkirizibwa kuwola muntu ssente mugambe genda mu bbanka ekuwole ssente newagamba ngenda kukuteeramu bweziti zitya tokkiriza ekyo kigaane awo ojja kukuuma ssente zo bulungi nnyo okomewo e Uganda ng'oli bulungi ssente zikuume nga we kisoboka ssente zo kuba tezikoleka zimenya ssente zimenya ekyo nkibabuulira mu abaana abawala
abasajja babalimbalimba mubagobe tebalina makulu. Nkugambye omusajja yateekeddwa okuwa ssente wabula si ggwe. Tolina ssente gwe zolina kuwa omusajja oyo kuba si ggwe omukwanye. Omusajja yakukwanye, alina okuwa ebintu ebirina okukusanyula, okutengula omutima osobole omukkiriza. Okitegeera kati n'olwekyo omusajja bulaba takuwa ng'atayagala gw'oba omuwa, oyo omusajja mugobe, abeera mufere, aba ayagala kulyako busente bwo era bwe bunaakuggwako ajja kudduka. Ekyo ky'olina okumanya. Bwe kityo bwe kiri, kansubire mutegedde bulungi, mwetegereze nnyo abantu abajja ku social media nga babakwana, mulina obbeetegereza, abasinga si balungi. Ekyo mukitegedde bulungi mu abaana abawala. Social media si nnungi, n'abagamba ne guruupu seezo guruupu yonna singa ebanga erimu ebintu by'okuwemula ebibajja ku mulamwa ebibaleetera okwesittaza nga bibeesittaza mu bulamu bwammwe, kwegamba nga byesittaza obulamu bwammwe, mubigobe. Guruupu eyo giveemu, terina kyegenda kukuzimba n'omulundi n'ogumu. Guruupu yonna erimu okuwemula terina kyegenda kukuzimba ggwe omwana omuwala okuggyako kwonoona obwonoonyi, okufunamu abo abagenda okukusumbuwa, okukuferako obusente bwo. Olina okubeera mu guruupu nga ya mulamwa, ekuzimba, nga ya Katonda, erimu essaala esaaba biki bwe bityo. Okitegeera, beera mu guruupu erimu okusomesa nti akasente okafunye kateeke mu kino osobole okufunamu, akasente okafunye kaseevinge osobole okukaweza, akasente okafunye kakekkereze osobole okukaweza. Naye mubeera mu guruupu kuwemula, kubakwana, kuwemula, kubakwana, ebyo bye mubeeramu mu guruupu ezisinga. Kati n'olwekyo mulina ozzeewala ezo guruupu ez'okubeeramu okuyomba ne muyombagana ne bannammwe, ne batuuka n'okubeera nga mwenna mwetamiddwa. Okitegeera, kati n'olwekyo mufune guruupu ezigenda obbayamba, ez'eddiini gye ziri bulungi nnyo, ezo guruupu ezisomesa ku bizinensi mwe ziri bulungi nnyo, zijja bayamba. Ezibakumaakuma nga zibakumaakuma, zibakansolinga, zibabuulirira, zibagumya mu mbeera gye muyitamu eyo ebweru. Ezo ez'abakama bammwe ezibakuŋŋaanya, ofunye ekizibu ng'osobola okiteekamu, mukama wammwe n'amanya. Omwana afunye buzibu, mubeere mu ebyo nga mwefaako mmwe nga mmwe abali ku byeyo, nga musobola okukwatagana ne bannammwe abo abaabatwala. Ekijja kuba kirungi nnyo muve mu mboozi ezo ezibeera mu guruupu ezitagenda bazimba, wabula okuggyako obbakyankalanya obwongo, okubajja ku mulamwa. Bwe munaaba mubivuddeko, bwe munaaba guruupu ezo muzivuddeko, mugenda kuba bulungi nnyo, mugenda kumalako bulungi nga temufunye buzibu bwonna. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.